Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma baada baddu ba Allah balungi n'abazaana ba Allah abali mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe ya hadithi y'olunaku mu kitabo kya Sahihul Bukhari nga tuli mu kitabo kya nsonga z'amaka. Leero Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah atuletedde omulyango gaga nti babu man hajara aw amila khairan litazwiji imra'atin falahu ma nawa. Nti omulyango guno gwogera ku musajja akola ekirungi ng'akikola lwa mukazi, oba akola ekirungi n'asenguka nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasenguka okuva e Makka adda e Madina nga ibada nnene nnyo, naye omuntu n'akikola lwa mukazi, oyo tafuna okuggyako kye yanuyiridde. Nga sinnagenda ku hadithi, ekyo kinzijukiza embeera abantu abangi gye bawangaaliramu. Mulimu omuntu ng'oyagala asaddaake oba ayambe bamulekwa oba abeeko omulimu gwonna ogw'eddiini gwateekamu ssente ng'olina mutumira mukazi kubanga ye ayagala ku impressinga bakazi alage nti w'amaanyi nnyo, abo nabo gye bali. Naye tukugamba nti omulimu gwonna gw'okola gukolerwa Allah subhanahu wa ta'ala, bw'onaaba ogukoze olw'enniya endala webijja okukoma era ekyo kyennyini ky'oyagadde ky'ofuna. Kyava atuleetera hadithi ejjibwa ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ng'ajja ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti al-amalu binniya, omulimu ogufunamu okusinziira ku kigendererwa. Mu njogera endala innamal a'malu binniyati, emirimu gyaffe tugifunamu empeera okusinziira ku kigendererwa kye tubadde nakyo nga tugikola. Agamba nti wa innama likulli mri'in ma nawa, buli muntu yenna tafuna okuggyako kye yanuyiridde ng'akola omulimu. Tomala gukola noga nti mbadde njagalamu Katonda naye ng'ate wagukoze kusanyusa abantu babantu bakuwaane. Agamba nti faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, nti omuntu yenna asenguka ku lwa Allah n'omubaka we, wabadde abadde anyigirizibwa nga tasobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba kansenguke ngende weesobola okusinziza Allah subhanahu wa ta'ala mu mirembe, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, okusenguka kwa kufunamu empeera nga ekigendererwa kye bwe kiri nti yasenguserwa Allah subhanahu wa ta'ala era yasenguse lwa mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, naye omuntu asenguka olw'ensi nti eri waliyo bizinesi eno kanveeyo era ajja kufuna nsi, aw imra'atin yankihuha, oba asenguse lwa mukyala era ajja kufuna mukyala oyo wakoma, fa hijratu ila ma hajara ilayhi, ekimusengusizza Allah kwamusasulira. Hadithi eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagireeta olwa sahaba eyasenguka ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Nabbi asenguka okuva e Makka agenda e Madina akunze basahaba be. Waliwo sahaba omu yalina omukyala gwe yali ayagala, omukyala n'asenguka n'ava e Makka n'agenda e Madina. Sahaba n'agenda agoberera omukyala nga laabwa n'asigala e Makka ng'omukyala ali Madina, bayinza omumutwalako bayinza obutamufuna. N'asenguka naye nga ye tabiriiko ebyokusenguka ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyokufuna empeera za Allah ez'okusenguka. Kakati oyo yafuna ekyo, yafuna mukyala. Ate nno munnange ebintu bya Allah byewuunyisa. Bw'okikola olwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ensi ogifuna, naye bw'okikola olw'ensi oyifiirwa Allah ate oluusi n'ensi nekulema. Butyanga omugoberedde totaddemu Allah subhanahu wa ta'ala n'otuuka eyo n'akugaana, oba n'otuuka eyo nga bamuwasizza, oba tofiiriddwa ensi n'enkomerero. Kale mu kino kyenjagala obbajjukiza nti emirimu gyaffe gyonna gye tukola emirungi tukulembezenga Allah subhanahu wa ta'ala, twewale okugijjamu Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.